kitundu kyaffe ekivuddeko twakomyenga musajja mukulu Museveni ategeeza nti baali batuuse mu kitundu eky'ematugga nga balinayo mikwano gyabwe ng'ogyeko muzeeyi Kayima ne mukyala we baali balinayo David Muwanga oluvannyuma eyattibwa Bazilio Okero, Kyobe, Luyima, Semakula, Kaziwe Migadde teekako n'abalala. Nkwaniriza mu kitabo kya musajja mukulu Museveni Sowing the Mustard Seed edition esooka Zerubega Ibrahim Kasinga nate obula nti nkwetondera olw'eddoboozi eritali mu mbeera nnungi. Musajja mukulu Museveni agamba tekyaddaaki baatuuka akaseera ne bakakasa nti emmundu ze baali balinze tezigenda kujja, bwe batyo ne basalawo okubeera nga badda emabega okuva ematugga ne bagendera ddala mu busozi bw'Emigadde nga ze mayilozi 17 okuva mu kibuga Kampala. Ti bano beekweka mu kibira emabega wa ssamba ya musajja mukulu Semakula era ng'eno baabeerayo ennaku ezaawererako ddala nga bwe bagezaako okubeera nga boogerezeganya ne bannaabwe abali mu kibuga Kampala. Nti mukadde kano baali batandise kampeyini ey'okubeera nga bakakasa olutalo lwabwe eri ensi yonna era nti baali bakukusizza abamu ku bannaabwe okubeera nga bagenda bakole statement ne BBC nga bakakasa nga bwe baatandise okulwanyisa gavumenti ya musajja mukulu Obote. Nti era kiseera kino abantu nga Hajji Moses Kigongo okuva e Kampala we baatuukira mu kitundu eky'Emigadde ne bategeeza nti nabo baagala kubaako kye bagatta ku struggle eno. Museveni agamba nti yasooka n'abirowoozaamu n'alaba nga baali bataddewo Popular Resistance Army nga bataddewo n'akakiiko akakulembera eggye eryo akaali kayitibwa High Command. Nti wabula oluvannyuma yategeeza nti mpozi beetaaga okuteekawo akakiiko akalala akafaanana High Command akanaayitibwa National Resistance Council. Era nga akakiiko kano obuvunaanyizibwa bwako bwali bwakuteekateeka abantu ba bulijjo okuwagira Popular Resistance Army. Kigongo teekako ne bannabalala bwe batyo baateekateeka ne batondawo NRC era nga NRC eno yabeerawo okutuusa mu kalulu k'okulonda ababaka ba paalamenti mu January 1996. Popular Resistance Army yali ekulemberwa High Command abaali bakola ku nsonga za military teekako n'obukulembeze. Olwo mu December 1981 bano baateekawo kye bayita Administrative Committee okwabeeranga officers bonna mu unity teekako ne ba Regimental Sergeants Major. Nti komiti eno yakolanga ku biteeso ebyasindikibwanga ku High Command ebyali bikwata ku nsonga z'okwongera abamu amadaala, okubalonda mu bifo ebitali bimu, teekako ensonga z'obuweereza mu unity, ogeza ng'okugula emmere n'ebintu ebirala. Nti era waliwo n'Operations Committee ng'eno yabeeranga mu buli unity nga kuliko Commanding Officer, Second in Command we, Intelligence Officer, Officer for Specific Operations, ng'ono yatunuuliranga operations ezabeeranga ziteekebwateekebwa okukolera n'olutalo olwaddala ku front line. Nti ate operations ezisigadde ogezanga okutega ambush, okuzinduukiriza omulabe n'okutega mines, bino byo byakubaganyizibwangako ebirowoozo mu bantu batono nnyo olwo nga b'ofiisa basigadde tebeetaaga kubimanya. Tobulanga okulwanagana tekunnabeerawo, b'ofiisa bano n'abasajja ababeeranga bateekeddwa okwenyigira mu lutalo luno baabawulanga ku bannaabwe olwo bakomanda ne bababuulira ki kye bagenda okukola. Nga bamaze okubabuulirira enteekateeka nga bw'enaabeera bababuuzanga oba wali n'ekibuuzo kyonna ku operation eno, nti era singa waabeeranga waalina okwemulugunya oba ekibuuzo bakomanda baafubanga okulaba nga bannyonnyola buli omu ategeere waleke kubeerawo asigalamu akakunkuna. Nti omugaso gwa kino gwali gwakulaba nga bafuna buli ndowooza ya muntu ng'operation tennaba kubeerawo, olwo nga singa operation eba egaanye waleke kubeerawo yeekwasa munne. Nti wabula enteekateeka ez'okubeera nga balumba omulabe naddala ebifo ebinene ogeza nga balakisi, bino byakolebwanga ku biragiro bya musajja mukulu ono Museveni. Mu kaweefube w'okulaba nga tewali nsobi yonna ekolebwa, Museveni agamba nti yagendanga okukkiriza obulumbaganyo bw'ekikanga kino okubeerawo ng'amaze okwekennenya nti bakomanda bakoledde ddala omulimu ogwetaagisa omuli okuba pulaani ennungi, okwekennenya okulungi n'okulaba nga abantu be banaafiirwa bajja kubeera batono nnyo nga kw'otadde okubeera nti singa bakola obulumbaganyo obwo bajja kufuna ebyokulwanyisa ebiwererako ddala ebinaayongera okubeera nga bibayamba. Museveni agamba nti National Resistance Council nga bamaze okugiteekateeka obulungi, eno yagenda maaso n'okuteekateekawo committees endala ezayambako PRM. Nti bimu ku bye baabayambako mwe muli okukola obukesi, okurikulutinga abantu teekako n'okufuna emmere. Nti obukiiko bungi obwateekebwawo okuviira ddala ku RC
era nga bayeekera bano bwe batwala gavumenti RC zino zaateekebwawo mu mateeka. Museveni agamba nti baali balina ne disciplinary committees nga zino zaali ziteekeddwawo nga kkooti ezigenda mu maaso n'okugolola ettumba abo abaasiwukanga empisa. Nti mu misango eminene omuntu eyabeeranga avunaanibwa yaweebwanga akakiso okujulira mu kkooti eya waggulu nga yabeeranga high command. Era nti okusalawo kwa high command kwe kwabeeranga okwenkomeredde nti wabula ekibonerezo kya kalabba kyaleetebwanga ku musango gwabeerangamu omuntu eyasse munne. Musajja mukulu n'agamba nti ebbanga lyonna lye baabeererako mu nsiko emisango gyali wakati w'enaku 5 egyali egya kalabba. Era nti omusango ogumu gwakisinga okujjukira gwe gwali mu 1985 omusajja mukulu ayitibwa Zabloni ssaako n'omusirikale bwe baali beesiya amagengere ne badda ku bannakyalo ne batta okuliraana Ssemuto. Nti wakati omusango nga gugenda mu maaso n'okuwulirwa abamu ku bantu baagezaako okuleeta endowooza y'abazungu nga bagamba nti Zabloni ssaako n'ow'amagye baali banywedde omwenge nga gwe gwabaleetera okutta abantu n'olw'ensonga eyo nga baakikola tebagenderedde. Kyokka Museveni yabategeeza nti bwe baliko abantu ba bulijjo tebajja kubitegeera. Ate nti era kyali kya bulabe nga kigenda kujjamu ensonga y'amawanga kubanga Zablon yali ava Nkole nga bamu ku bakulembeze mu magye teekako ne Museveni mwennyini nga nabo gye bava. Ate olwo ng'abantu abattiddwa nti bo baali baganda. Nti singa bano baagenda maaso n'okusonyiwa abakulu bano kyali badde kirabika bubi nga ensonga lwaki Museveni yategeeza nti baali balina okugoberera etteeka lya Moses. Bwe batyo Zabloni ssaako ne munne baateekebwa ku kalabba era ne battibwa. Museveni agamba nti olw'okuba baali beeteefuteefu okukola kino abantu ba bulijjo baasobola okubeera nga balabawo enjawulo wakati wa gavumenti ezaali zisooseewo teekako n'enteekateeka y'abayeekera bano. Kubanga gavumenti ezaasooka zo zaali zibikkirira abamenyi b'amateeka olw'okubanga baali bawagizi baabwe. Museveni agamba nti bwe baalinda nga tebalaba mmundu ziva Kampala baasalawo okubeera nga bakola operations zaabwe bongere okufuna ku mmundu bazimbe eggye. Era ng'ennaku ssomezi 18 ogwokusatu bano baakola ambush era ne boonoona emmotoka y'amagye e Kawanda nga bano baasobola okubeera nga bajjawo emmundu 10. Oluvannyuma lwa ambush bano bwe batyo baddayo ku luguudo lw'e Hoima nga kano akakodyo baakakozesa okubeera nga babuzaabuza ab'amagye ga gavumenti. Museveni agamba nti tebaabeeranga mu kifo kimu kumala kiseera kiwanvu. Era bano bwe batyo ne boolekera ennakaziba nga bateekateeka okulumba Kateera nga maaluzi ziri 5 okuva mu kibuga Kampala ku luguudo lw'e Hoima. Ti wano baabeerawo okumala ennaku ezaawerako nga bagenda maaso n'okwekenneenya okubeera nga bafuna amawulire agakwata ku bwe bayinza okujja bye beetaaga. Museveni agamba nti yali asindisibwa Suwa okulemberamu abaali bagenza okwekenneenya Kateera kulaba obanga ddala amagye agaliyo ga Bannayuganda oba ga Batanzania. Museveni agamba nti yali ataddewo enkola ey'okulaba nga tebalumba bannamagye b'eggwanga erya Tanzania nga bagenderedde. Museveni agamba nti eggye ly'eggwanga erya Tanzania lyali tebalirinaako buzibu olw'ensonga nti lyesanga mu kattu nga liyingidde mu mbeera eyali nga si bye lyali ligireese nga kwali kubuzaabuzibwa kwa Bannayuganda. Nti era mu kaseera bwe baalwanyisiza Abatanzania baabeera nga tebakyetegekedde olw'osinga nabo bagezaako okubeera nga beetaasa. Museveni agamba nti essuubi lye lyalina kwe kubeera ng'asikiriza Abatanzania bano okuva mu ggwanga erya Uganda baleke kubeera wakati wa lutalo nabo kubanga ye Museveni obuzibu bwe bwali wakati we n'Obote so si n'Abatanzania bano. N'olw'ensonga eyo ye yafubanga nnyo okulaba ng'alumba amagye g'Obote gokka. Museveni agamba nti Wasuwa gwe yali asindisibwe yakomawo yamutegeeza nti uniti eya Kateera erimu b'amagye ga ggwanga erya Tanzania. Bw'atyo Museveni yalagira basajja be ne babeereyo nga bagyesonyiwa. Bano baanyonnyola engugu ne boolekera Kikandwa essira ne baliteeka kubeera nga baketta Kakiri. Nti wano gavumenti yali etaddewo uniti y'amagye okusobola okubeera ng'erwanyisa abayeekera abaaliwo. Museveni agamba nti baali bagumiikiriza ekimala okubeera nga bafuna amawulire agakwata ku Kakiri era nga amawulire gano baagajjanga ku muwagizi waabwe Mayanja awangalira mu kitundu ekyo ekya Kikandwa. Nti oluvannyuma Museveni ono yasindika ab'amagye be babiri abaali basiniya okubeera nga nabo bongera okwekenneenya okwali Patrick Lumumba ateekako ne Samu Magala. Museveni akakasa nti y'ensonga y'okubeera nga Ketta teyagitwala nga kintu kya muzannyo era yafubanga nnyo okulaba ng'afuna amawulire agakakasa
nti ddala kituufu kye bagenda okukola kyekyo olwo n'alyoka akkiriza operation n'ekolebwa. Museveni yakulemberamu gurupu yagenda okulumba Kakiri nga bamaze okufuna amawulire ge baali beetaaga era nga Kakiri eri mu miles 25 okuva ekikandwa ku luguudo lwa Kampala okudda e Hoima. Nti wabula baali balina okubeera nga beetooloola okusobola okwewala ekkubo eddene era nga bwe batyo baava ekikandwa ekiro ky'ennaku z'omwezi nga 4 ne bayita ku Bukatira Primary School ne beeyongerayo ne bayita mu byalo okwali Kikubampa nga ateekako ne Ruttabayima ne batuuka e Masuuliita ku makya g'ennaku z'omwezi nga 5 ogwokuna. Nti bano beekweka mu ffaamu y'omu ku bawagizi baabwe ayitibwa Naalongo. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Bano beekweka mu ffaamu y'omu ku bawagizi baabwe ayitibwa Naalongo era nga wano bamalawo olunaku lulamba paka obudde we bwaziba. Bano bava e Masuuliita mu lugendo lwabwe olwali lusembayo okulumba Kakiri. Nti ebiseera ebisinga obungi bano baatambulanga wakati w'essaawa 4 n'essaawa 11 ez'okumakya era ng'ekyabatambuzanga obudde obwo okulaba nga tebabaako muntu yenna gwe basisinkana. Nti wabula ku mulundi guno nga bagenda e Kakiri basisinkana omusajja eyaliko kagaali n'abayitako ne yeeyongerayo nabo ne beeyongerayo. Kyokka baali tebamanyi ono gy'alaga nti wabula beeraliikiriranga nnyo okusisinkana abantu ba bulijjo ng'oyo olw'ensonga nti baabeeranga mu katyabaga nga batya nti amawulire gayinza okusaasaana nti bali mu kitundu. Bano nga banaatera okutuuka tageti yaabwe basalawo okubeera nga bakwata ku mukono ogwa ddyo ne bayingira ekibira ekiri wansi wa Kakiri. Nti ekirowoozo kyali kyakulaba nga babeerayo olunaku lulamba olwo bakole okulumba mu kawungeezi nga bamagi bali ku pareedi. Ekigendererwa kya kino kwe kulaba nga batta bamagi nga bawerako oba okuwamba abaali bawerako olw'emmundu zaabwe bazitwale. Nti kyokka kino tekyasoboka olw'ensonga nti gye baali beekwese enkuba yali etonnye ng'ettaka gonvu nga kyali tegeerekese nti waliwo abali mu kibira ekyo. Mukadde kano Museveni yakiraba nti tebayinza kumala lunaku lulamba kwe kukoowoola bakomanda be wamu n'abategeeza nti ke kaseera ak'okubeera nga balumba Kakiri era ekintu kye baakola. Ku ssaawa nga 2 ez'okumakya ng'ennaku z'omwezi 6 ogwokuna Museveni yakulemberamu banene balumba Kakiri. Nti omulabe baamuzinduukiriza buzinduukiriza era nga baamubbako SMGs 12 60mm moto emu GPM GM teekako ne anti-tank ezaali entonotono. Nti byonna awamu operation yaabwe eno yatambula bulungi nti wabula babeera bateekateeka okubeera nga bava mu kifo kino Abatanzania ne batuuka era nga okulwana okw'amaanyi kugenda okuggwa nga Abatanzania bafiiriddwa meeja omu teekako n'abamajja balala batonotono. Olwokusaawa nga 3 n'ekitundu ez'okumakya bano basobola okubeera nga banyonnyola engugu zaabwe ne bava mu kifo kino ne boolekera nga badda Masuuliita. Tebaatambulako olugendo lutono nnyo ne bava ku kkubo lya Kakiri okudda e Masuuliita ne bayingira ekibira ekyali ku mukono ogwa ddyo. Bano babeera baakakiyingira batuuse mu maasoko amagye g'eggwanga lya Tanzania ne gava e Busunju teekako ne Kampala ne geetooloola ekibira kino. Nti enkuba yali etonnye nnyo ekiro ekyakeesa olunaku olwo teekako n'omunyago gwabwe gwali gubazitooweredde nga baali tebatambudde n'abantu bagenda kubasitulirako. Nti olw'ekyo kye bayitamu nga bava e Kakiri baateekawo enkola ey'okubeera nga batambula n'akabondo k'abantu abataabeeranga na byakulwanyisa nga bano baabatwalanga kubeera nga basitula omunyago ogubeera gufuneddwa. Nti era bano baabakazaako linnya lya bwakkomando okubazzaamu amaanyi nti bakugu era bagenda ku lutalo nga tebalina byakulwanyisa. Kyokka musajja mukulu Museveni agamba nti amazima gali nti baali tebalina byakulwanyisa byakubawa. Amagye g'eggwanga lya Tanzania nga gasazeeko ekibira kino, Museveni ne banne baasalawo okusirikira mu kibira kino paka akawungeezi we babbolukukiramu ku ludda lw'akasozi k'ebbakka. Bano nga babbolukuseeyo baawulira Abatanzania nga batobedde mu bisooto
bwe batyo Museveni ne banne ne basobola okubeera nga batuuka eddambwe ku luguudo lwa Kakiri okudda e Masuuliita ne basala omugga Mayanja ne baddayo ewa Nnaalongo nga baatuuka mu ssaawa 10 ng'obudde buli mu kukya. Nti ennaku z'omwezi nga 7 ogwokuna olunaku lwonna baalumala beebase teekako okuwummulamu. Obudde obw'ekiro bwe bwatuuka bano ne boolekera ekikandwa. Bano mu kutuuka ekikandwa baatuukira mu ssanyu ery'amaanyi olw'obuwanguzi bwe baali batuuseeko. Musajja mukulu Museveni agamba nti yayagala nnyo okubeera ng'akulemberamu operations zino ezaasooka olw'ensonga nti yali ayagala kulaga basajja b'engeri gye balina okukolamu emirimu. Wabula oluvannyuma yabaleka nga ne batambula bokka nga bategedde kye balina okubeera nga bakola mu operations zaabwe zino. Tebimu ku bintu bye yali ayagala bakomanda be bayige kwe kufuna amawulire agaabeeranga amatuufu agakwata ku kifo kye babeera bagenda okulumba, okubeera nga bazinduukiriza, okulwanira akaseera akatono, okubeera nga bakozesa bulungi ensozi n'ebikko, okubeera nga beekweka omulabe, n'okukola withdraw singa babeera balumbye oba nga balumbiddwa. Nti omuyeekera yenna alwana olutalo olw'ekiika kino kasita ayiga ebintu ebyo abeera amazira abajja kulwana awangule. Nti wabula obuwanguzi bubeera businziira ne ku bukugu amagye ga gavumenti bwe babeera balina. Lisinga amagye essira galiteeka mu kubeera na byakulwanyisa by'amaanyi teekako n'okutambulira mu mmotoka zaabwe ku makubo, olutalo babeera tebajja kuluwangula. Wabula singa babeera basobola n'okukozesaako ebigere okutambula mu bifo ebitali bimu, olutalo babeera basobolera ddala nabo okuluwangula. Museveni agamba nti ekikandwa baamalawo akaseera era ne basalawo eggye lyabwe balikutulemu ebiwayi 2 olw'ensonga nti baali bafunye ku mmundu eziwera. Timukadde kano emmundu ze baalina zaali 6 ng'ezimu baali baazifiirwa Abatanzania we baabalumba ekiboga ng'ennaku z'omwezi 9 ogwokubiri. Nti ekiwayi ekimu kyali kikulemberwa Samu Magara nga kyali kikolera ku luguudo lw'Ebombo, ate ng'ekiwayi ekirala kyali wansi wa Eritu Mwine nga kikolera ku luguudo lwa Kakinga Bukomero, era nga bano amakanda baali bagakuba mu kibira Masejjere ku luguudo lw'e Hoima n'ekigendererwa eky'okubeera nga baggulawo ekkubo ly'Essingo. Museveni agamba nti yagenda na kibinja kya Samu Magara ekyayita Matu gateekako n'emigadde, nti wabula oluvannyuma lw'akaseera musajja mukulu ono Museveni yasalawo okubeera ng'adda ku bali abaali bakutte Essingo alabe wawe baali batuuse. Museveni agamba nti ku mutendera guno kyali kya mugaso nnyo okubeera ng'eggye lyabwe balyawulamu ebitundu 2 ku luguudo lw'e Hoima teekako ne Bombo, nga kano kaali kakodyo kakulaba nga bakutulamu eggye ly'omulabe. Wabula ebyembi abantu baabwe baakola ensobi ey'amaanyi nga baagaana okubeera nga bateeka wansi ebidduka ne basigala nga bakozesa obugaali teekako ne pikipiki nga kwe batambulira, nga kino kyali kyangu okubalondoola. Nti era ebyavaamu ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokuna eggye ly'eggwanga lya Tanzania lyabalumba mu kitundu ekyakagogo. Nti era mu kubalumba kyali kiraga nti baali tebeeteeseteese ng'eggye ly'e Tanzania lyabayisa bubi nnyo ddala, nga kino kyaleetera ne munnaabwe Kazaahura okubeera ng'afa. Nti era bw'atyo Kazaahura n'afuuka omuyeekera eyasooka okubeera ng'afiira mu lutalo luno olw'okununula eggwanga. Bano era bano baafiirwawo emmundu 13 ku lunaku olwo, omwali Mota teekako GPMG. Nti era nga ne gurupu yonna yasaasaana nga mu kaseera Museveni bwe yatuukira ekikandwa waliwo batono nnyo nga bagezaako okubeera nga baddamu okwezimba. Bw'atyo Museveni yasalawo okubeera nga naye ateekawo amakanda asobole okubeera ng'anyweza eggye lye. Museveni agamba nti yayita eggye lye ery'amagala okubeera nga bava e Matuga ne bajja ne balinda bano abaali ku Hoima Road okubeera nga baddamu okwetereeza. Nga wayiseewo akaseera bano baakyuka ne badda ekyererezi ku ludda lw'omugga Mayanja. Nti omuwendo gw'abantu be gwali gugejjedde ddala nga basoba mu 2 olw'okuba nti baali bali ku luutinga okuva ku byalo ebyali biriraanyeewo, teekako n'abantu baabwe abaali e Kampala nga baali babasindikira abaali abalwanyi ba UNLA abaali baagalanga okubeegattako. Nti amazima mukadde kano eggye lyali likuze nga kizibu kubeera nga babeera mu kwekweka akadde konna, era bwe batyo ne basalawo okubeera nga beekola mu units 6 ezaali entono. Nti units zino mwe mwava battalions ezaakolera ddala obulungi omulimu paka olutalo okuggwa. Nti units 6 baazibbula mu mannya g'abazira ku lukalu luno olwa Africa, era nga units 2 baazibbula mu bannayuganda abalwanyisa abafuzi b'amatwale mu kyasa ekye-19 okwaliko Abaleega Omukama wa Bunyoro teekako ne Mwanga Kabaka wa Buganda.
Kabalega yali wansi wa Erito Mwine ng'ekolera mu bitundu ebya Kapeeka, ate Mwanga yali wansi wa Matayo Kyaligonza nga bakolera Mukono. Ekibinja ekyokusatu ekya Lutta kye babbula mu munnaabwe Lutta Maguzi yali yatirimbulwa. Gurupu eno yali eddumirwa Hannington Mugabi ng'ali ekolera mu kitundu ekya Kikandwa. Olwo gurupu esatu emu baagibbulamu Abdel Nasser yali pulezidenti w'eggwanga lya Egypt, Nkrumah yali pulezidenti eyasooka w'eggwanga lya Ghana, Mondrane eyali pulezidenti yatandikawo ekibiina kya Frelimo. Abdel Nasser yali wansi wa Jaka Muchunguzi nga bakolera ku luguudo lw'eggulu. Nkrumah yali wansi wa Fred Mwesigye nga bakolera mu bitundu eby'essingo, ate Mondrane yali ekulemberwa Fred Rwejema nga baali bakolera mu bitundu okuli Kalasa ne Makulubita. Nti Abdel Nasser be bokka baali balina emmundu eziwerako ezaali ziri eyo mu 40, kyokka nga yunisi endala baali balina emmundu eziri wakati w'10 n'20. Nti era bano baayongera okubeera nga batunda obuyunitisi obutono bwalimu abantu nga 6 babeere nga bakola nga babodegaadi ba yuniti zino. Oluvannyuma mu January wa 1982 bano baagenda maaso n'okuteekawo task force eyali eddumirwa Matayo Kyaligonza ateekako ne Lumumba, era ng'eno yali ekolera mu bitundu okwali Gomba, Matugga, Kampala, Sanga ateekako ne Mukono.